waliwo ekintu abantu abasinga kye batategeera ku luno olutalo lugenda maaso mu Congo wakati w'abayekera ba M23 saako ne gavumenti ya Congo. Mu mawulire tulaba nti abayekera balumbye Congo bakola bino na biri naye tetumanye ekituufu lwaki olutalo luno gye luli. Ekituufu kiri nti abayekera bano ekintu kye bali mu kugezaako okulwanirira bali mu kugezaako okulwanira ettaka lyabwe. Kino amawulire agasinga tegakyogerako nenga ge mazima. Kati bino byonna bitandika bitya era lwaki kiri bwe kiti? Okutegeera ensonga zino nja kuzaayo emabega wakati w'omwaka gwa 1884 ne 1885 nga kino kye kiseera abazungu bwe baatulira mu Germany ne beegabanya Africa nga kino bakituuma Berlin Conference. Mu kukola bino byonna nga batudde tebasooka kulowooza ebitundu bye baali bagenda okusalamu n'okwegabanyamu nga bwe baali baagala bantu ki abaali babeerayo na ngeri ki gye bagenda okukosebwamu, wabula bo baakola ebyabwe okusinziira ku kwagala kwabwe. Kati ezimu ku nsobi ze baakola saawa zino ze tuli mu kulabako mu Congo. Ekituufu kiri nti bano bayita abayekera ba M23 bannansi ba Congo era nga bagwa mu ggwanga ly'abatuusi lwakuba nti eno mu Congo bayitibwa Banyamulenge naye ng'era be bamu. N'olwokuba nti mu Congo omuwendo gwabwe mutono basanga okusomoozebwa nga muno mwe muli okuboolebwa nga gavumenti ya Congo okusinga ebayita Banyarwanda abaava e Rwanda ne beesenza mu Congo. Naye ng'ate kino si kituufu olw'ensonga nti ng'abazungu bali mu kusala ensalo baayawuzaamu naye nga gano gonna gaali matwale g'abatuusi, ekimu ekitundu ne kigenda e Rwanda ekirala ne kisigala eno e Congo. Kati bano abaasigala e Congo bazze basanga okusoomoozebwa okuboolebwa mu gavumenti z'e Congo nga zibayita Abanyarwanda. Wabula kirina okujjukibwa nti mu kiseera awaali ekitta abantu mu Rwanda abatuusi nga battibwa okufaako obufi abasinga baddukirako eno mu Congo ewaasigala bannaabwe abamu mu Uganda ne mu mawanga amalala agaali galiraanyeewo. Kati wano gavumenti ya Congo weesinzira okugamba nti bano Banyarwanda abeesenza ku ttaka lyayo. Kati ekivaamu mwene embeera oluvannyuma lw'okuboolebwa ennyo n'okusindiikirizibwa ng'amatwale gaabwe gavumenti ya Congo ng'ewagibwa gavumenti z'abazungu nga zeegattidde wamu mu kitongole kya United Nations zaatandika okubasindiikiriza nga kino kye kyabaleetera abamu okutandika okukulirako mu mawanga ag'enjawulo nga bakulira mu camps ez'enjawulo ng'abanoonyi b'obubuddamu naye ng'ate bagobebwa ku ttaka lya bajjajjaabwe. Kino kye kyawaliriza abo buyinja nga bwa M23 okutondebwawo nga butondebwa wabweru wa Congo n'ekigendererwa ekyokuddamu okulwanira ettaka lyabwe eryali litwalibwa. Wabula kino kimanyiddwa nti gavumenti ya Congo ng'ekozesebwa gavumenti z'abazungu zirina ekintu kye zikola mu Congo nga zirumba bu tribes obutono obusangibwa mu Congo singa amatwale gaabo we bubeera wabaawo ebyobugagga ne zibusengulawo olwo ebyobugagga ebyo ne bisimibwa ne bitwalibwa oba oluusi okukwata emmundu ne baziwa ezimu ku tribe endala ne zirwanyisa buno obutribes obutono abantu bano ne bagobebwa ku mataka gaabwe olwo ebyobugagga ebibeerawo ne bitwalibwa. Kati ekintu bwe kityo abatuusi bano kyebadde bayitangamu okumala ebbanga lyonna. Ekyebuzibwa Rwanda eyingira etya mu nsonga zino? Nga bwe nkutegeezezza ekitundu kino kijjuddemu ebyobugagga ebikozesebwa mu bintu eby'enjawulo gamba okukola nga nuclear, amanda g'essimu, ennyonyi saako n'ebintu ebirala ng'ebyobugagga bino bya ttunzi ddala. Okumala ekiseera abatuusi bano babadde basimanga ebyobugagga bino naye nga babiyisa mu Rwanda olw'okuba nti tebasobola kubiyisa eno e Kinshasa olw'okuba nti basosolebwa. Kati ng'engeri ennyangu y'ey'okubiyisa mu Rwanda oba mu Uganda. Kati olw'okuba nti baabawulamu wakati nti e Rwanda gye bali n'ene Congo gye bali Oluganda oluba lw'amaanyi kyangu nnyo okukwatagana nga kigambibwa nti ne gavumenti ya Rwanda yennyini yali ebawa obukuumi okusobola okusima obulungi ebyobugagga bino. Era nga kino kye kyaleetera gavumenti ya Congo okutandika okusonga ennwe mu gavumenti ya Rwanda ng'egamba nti Rwanda ewagira abayeekera bano. Naye ng'ensonga enkulu erwanya abantu bano kwe kuba nti bo baagala nabo batandike okulabibwawo ng'abatuuze nabo nga bafuna bulungi obuweereza bwa gavumenti y'e Congo nabo bayingizibweko mu bitongole ebirala eby'enjawulo ebya gavumenti balimenga okuboolebwa. Ate kino gavumenti ya Congo nayo tekikkiriza egamba nti balina okuddayo e Rwanda gye baava ng'ate nabo bagamba nti wano weewaabwe era okusinziira ku byafaayo nga wenkunnyonnyodde biragira ddala nti buno bwe butaka bwabwe era nabo tebalina gye balaga. Abantu bano ba Luganda just lwakuba nti omuzungu yateekawo buteesi booda naye ng'amatwale gaali ge gamu ne babaawulamu wakati. Kati Rwanda tesobola kutuula butuuzi n'etunula abooluganda nga babonyaabonyezebwa ku ttaka lyabwe n'etunula butunuzi. Bwe kiba nti ebyobugagga ebisimibwa biyisibwa Rwanda kiba kitegeeza Rwanda efunamu ssente mu kutunda ebyobugagga bino ebweru. Ekirala
kwe kuba nti mu kiseera gavumenti ya Kagame ng'emaze okuwamba abahutu bangi nabo baddukira eno mu Congo nga bamanyi nti bayinza okubeesasuza. Kati abantu bano abaddukira eno gavumenti ya Rwanda kigikakatako okakasa nti bano bannaaba baasigalayo eno basigala nga bateeka eriiso kuba n'abantu abadduka eri olw'ensonga nti essaawa yonna bayinza okwekuŋŋaanya ate ne balumba buto nga nabo nga baagala okuggyako gavumenti eriko. Kati okuwagira abatuuze abali eno n'obawa ebyokulwanyisa saako n'amaanyi kiba kikuyambako gwe okusigala ng'oli seefu. Olutalo luno lwonna luli ku bya bugagga, ettaka, obuyinza saako n'okulaga amaanyi ani asinga ani. Nga maliza gw'abadde ne ssente zo ng'onoonya puloti ey'ekyapa naye nga tomanyi bantu ki boyinza okwesiga okuguza ettaka, ojja kunsindikira message ku WhatsApp ko enamba ya Airtel oba okunkubira direct ku namba zombi osobole okufuna puloti entuufu mu bantu abatuufu. Ennaku zino abafere bangi n'olwekyo olina okubeera omwegendeza ku bantu ki boodiiringa nabo. Kwebaza olwakadde kowadde okulaba eno vidiyo era nkwagaza ekiseera ekirungi.